Era ku nsimbi eziyingira mu ggwanga naddanga zitambya amakolero. Minista w'amakolero obusuubuzi n'obwegassi Amaria kyambadde ng'ayogerako ne bannamawulire mu lutuula lwatuzizza ku Uganda Media Center olunaku lwa leero ayanjudde enteekateeka ya gavumenti wamu n'ebyo Minisitule Byekoze mu mwaka 2020 ssaako n'enkola gye bagenda okutambulirako. Minisita agamba nti bagenda kutandika okutunuulira enkyukakyuka mu makolero olw'omuwendo gwagwo okweyongerera ddala era nga mangi gamerukawo buli lukya kyokka nga ennambika yaago ebadde yaggwako emyaka 8 emabega. N'enkola naye yaggwako mu 2008. Naye mu bbanga eryo tubadde tulwana okulaba nti tufuna enkola empya nga tusinziira ku byenfuna nga bwe bitambula mu ggwanga. Ebyenfuna bikyuse nnyo nti enkola eyasooka yali etunuulira nnyo musigansimbi, yali etunuulira nnyo bye tulima ne tutunda, naye nga tetunuulira nnyo kuteekako mutindo, kwongerako mutindo. Minisita agamba nti essira bagenda kulisimba nnyo ku buyiiya, omutindo gw'ebikolebwa, obukugu bw'abakozi, okunoonyereza ssaako n'ensonga endala nnyingi nnyo era nga baagala kwongera kulongoosa ku mutindo gw'ebirime ssaako n'ebyobugagga eby'omu ttaka okuli amafuta, omunnyu, ko n'ebirala era ng'ennambika eno egenda kukyusa bingi okuli okufunira ebikoleddwa akatale, okwongera omusaala ku bakozi, ko n'ebirala. Enkola eno egenda kutunuulira ki ennyo? Egenda kutunuulira okwongerako omutindo ku bye tukola oba bye tulima, okwongera ebyamaguzi byamanya bye tufulumya ebweru, okwongerako emirimu ate n'okufuna tekinologiya ate omukugu okulaba nti atwanguyiza emirimu gyaffe gye tukola. Minisita Amaria kyambadde agamba nti basuubira oluvannyuma lw'emyaka 10 amakolero gajja kuba geeyongeredde ddala obungi. Era baakukola ekisoboka okulaba nga abantu baganyirwamu nnyo mu makolero gano. Tusuubira nti amakolero GDP yago ejja kweyongera mu byenfuna okuva mu 27.1 kwa 33.7. Tusuubira nti tujja kweyongera okutunda ebintu byaffe ebweru okuva mu 22.5 mu bitundu nga 46.8 n'okusingawo. Tusuubira nti tujja kukendeeza essente ze tukozesa nga tuyingiza ebintu mu ggwanga lyaffe okuva mu bitundu 63.2 ku bitundu 45. Edith Nabagereka ne Maria Diana Namiro ku STV Select ey'enjawulo.